zisula kumala kudenga tubaga ati 17 mujje ku makutano teri atakimanyi nti sawundi jjejje yeriyo era ekyo sinza kumala budde bwange nga kibanyonyola endongo era tusazeewo y'omulundi we tukisimbe tutume ensasagge simba akagere ng'ennaku z'omwezi 17 mikwano gyaffe mujje ku makutano tusimba akagere mujje tuwangule piki nga bwe tudigida ndeese jeje events eno yegenda okuba ku maini wano mumanye erungamyawo bulungi nnyo neeyandaaza ne mugikuba ab'ebitala be balajana wawanyama kijja kibeeyo nti abaana b'ebinyanya bali wali bali mu kwandaaza n'olw'ensonga eyo yegenda okulemberamu ezaffe ez'emasaka zijje nga tusiba ku nsonda MBAZIIRA TONNY kale tweyanziza abasawo ne banyabo abatulaba yonna gye musinziira ku mikutu wonna w'osinziira otulaba abatulabira ku mitimbagano mwebale n'abali ku TV muli b'amaanyi kaakano kyetugendamu olwaleero si kipya tekikyetaaga kwogerera ebigambo bingi era ebigambo tetukyalina tebalibya ddala era zisula kumala budde nga tubaga nti 17 mujje ku makutano teri atakimanyi nti sawundi jjejje yeriyo era ekyo sinza kumala budde bwange nga kibanyonyola sinza kudda ne bagamba nti okuyingira mutwalo gumu ogenda okuwangulira pikipiki buli omu akikola ki akimanyi so mujje endongo yaffe endongo yokka mu ggwanga eyakkirizibwa okutandika ku makya neggwa ku makya tuvaawo ku CBS basoma amawulire g'empapula so mujje tukube endongo tweyagale mukimanyi endongo yaffe tetukyali ku ndongo yakubaka mulamu boka muzi ssente kuba ssente nazo muzituwadde ebbanga liweze kakati wakati mukubali muzituwadde naffe tegekadde tubakole ki tubaddize yensonga lwaki tugenda kujja ozine endongo ku mutwalo okwate sikuizi ate omale ogende ne pikipiki ebyokulya bya saamuzi weeyagale nga skyping tours and travel bwekukolera ku byakugenda ebweru weeyagale bw'onywa sabula bweweeyagala ffe n'endongo y'ebinyanya bwetujja kati oba otubanja ki ekirala so mujje tukuba endongo tunyumirwemuko tuludde n'okulabaganamu oluusi mu ndongo ey'amaanyi so mujje jjejja events yegenda otuyingiza okugamba bino ebintu sibeera kumanya kubaka omwaka ogwaffe tuguyingira mu Febu nga 17 kwolwo so mujje nga muli bangi mujje nga bukyali sina birala engalo za MBAZIIRA Senkulu manda kakonga kakukubo natagambwako yajja n'akaveera ka kiragala kati w'amaanyi ojja muyini basema limanya tubate engalo za SUUNA beni engalo z'amaanyi sebo tutukkiriza tubulire enteekateeka tuli tutya kyekiddako tusimbula wa zaameka abasaddi balamusizaako mwebajje ddala okujja abaganda bange tuli nabo wano olwaleero tuzza okukomerera ennyondo mu lunaku lwaffe olwanga 17 enteekateeka yakwongera okukomerera ennyondo okukaatiriza nti nogenda kusoma ezi 17 tewali kintu nakimu kigenda kubeera nga kikyukakyuka omwaka litugenda okubeera nga tuguyingira musasa g'endongo simba akagere buli omu yakkiriza nti no lyessanyu lyokka lyokka omuntu lyoyingiriramu omwaka nogaa nti kati kituufu ddala nguyingidde ebirala byonna bubeera busiki webala abamututegekera kakati embaga ye ebeera ngenda kusoma ezi 17 abaana beka mugye tudigide endongo tugitandika ku makya ne tuzibya ate era ne tukeesa tweyanziza njagala okusooka okusimya ddala mikwano gyaffe ba sponsors abalungi mikwano gyaffe bano twetwayinga tutandika ebintu bino edda tetwabeeranga nabavujjirizi olw'ensonga nti ebintu byaffe basookanga bibuusabuusa nga bagamba naye ddala mutuufu bano abantu ababeera mu bintu bino bava mu ggulu bavaawa balinga beebuuza abantu gye bava nga batya bagaa nti babanga oba bavaawa naye bagenda kizuula nga be bantu abaffe abalungi abaddala lwakuba ebintu bye tukolerayo bye bibeera eby'amaanyi ne bibafaananya ne basanyuka nnyo ne bafaanana nga oluusi abatali ku mulamwa naye nga bantu ba bulijjo era tweyanza twebaliza ddala mikwano gyaffe abakulembeddemu enteekateeka eno abagikulembeddemu ab'oku ntikko mikwano gyaffe abasabula fermented alcoholic drink mwebale nnyo mwebali eddala ekyokunywa kyaffe ekya sabula tujja kubaayo nakyo munywe mwegazaanye buli ddakiika ng'aba MC bajja nti abaayi tubongere nti weewaawo nga babaweereza ebyokunywa nga tunywa n'olw'ensonga eyo ne bwe tuba tuvudde mu kivulu ekyakunywa kya sabula tusigale nga tukinywera ddala tweyanza tewasa mikwano gyaffe aba Skypings Tours and Travel mwebali nnyo mwebali eddala abakulu abo bakolera ku nteekateeka ey'okugenda ebweru nazi kuno abantu babeerawo ng'alina okwagala okugenda ebweru ssente ng'azina naye nga yeebuuza atandikirewa bano bo bakwata ebitabo ne peeni ne bakugukamu ebyo bakutambuza n'otuuka bulungi nnyo
n'otuuka nga bakwaniriza ne wogenda okusula n'enteekateeka endala nazo n'ozikola enteekateeka endala kigo z'olumanyi wogenda okusula n'enteekateeka ezigenderako n'olw'ensonga eyo asikaipini mwebale nnyo mwebaliddala mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebaliddala Simba Automotive ate nga ndi brand ambassador wa Simba nalondwa okubeera nga ntembeeta piki yaffe eyo okugitegeeza baganda baffe aba boda piki nungi nnyo ebitagambika amafuta ewunyako mawunye bweki bwekyawa bwekyalina ogana naye gano agataggwamu kiki n'ogayiwa n'oteekamu amazzi bwekyawa n'oyita poliisi n'ogaba bannaye munyamba amafuta galemedde mu piki yange obuzibu bwa piki yaffe eya Simba Automotive gye bayita UD Boss abakulu abo bampa piki buli mwaka 7 neetala piki 2 buli mwaka naye nga b'e Kampala ne tugaba n'e Masaka n'olw'ensonga eyo simanyi kyenyiza kugamba bantu bafaanana nga bano era piki mikwano gyaffe ne ku mulundi guno egenda kubaayo ewangulwa omuntu atamanyi ewangulwa omuntu agenda okuva gy'avudde mu kyalo nga tamanyi tino agenda okugiwangula ku mutwalo ogwokka ogenda kuddayo ng'okalakala n'ebisumuluzo bya piki omukyala akulisewo nti weewaawo Simba Automotives tweyanza nnyo tweyanzege mikwano gyaffe Infotrust Local Consultants Limited mwebali nnyo mwebali eddala eno company nayo gyendi ntembeekerayo ddala enteekateeka bulungi nnyo era nga amategeeza nti nno ensonga yonna ekwatagana n'ettaka eritaliiko bawondera eritaliiko bikolimo eritaliiko mizimu giruluma erya Infotrust n'olw'ensonga eyo tugendeyo twefunye ettaka tulina ku buli luguudo ettaka tuukirira abantu abatuufu olyoka ofuna ettaka era ettaka ettuufu weyagale offers zonna muziwulidde amataffaali 100 bakuwa amabaati singa oba oguza ekyapa kale kugamba okweyagala kuyitirivu nnyo n'olw'ensonga Infotrust mwebale nnyo mwebali eddala era tusimanyi enteekateeka Stream Live Avenue mikwano gyaffe batwalidde ku bifaananyi byonna ebitambudde n'amaloboozi gonna ga audio n'emirimu emirala mingi gye bakyakolera ddala tweyanziza nnyo tweyanzege Stream Live Avenue era ebajja okubeera wali ku mukolo nga bakutembeeta bulungi nnyo ogukavalinga okulabira ddala nti nno tuddamu ne tugula bakaato olulala ng'akaseera kayiseewo okulaga ensi eno nti nno tituli baakuzannyirako n'akamu n'akeddagala Code Base Entertainment tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebali ensonga Sebato Julius azirambuludde bulungi nnyo mwebale Viva Organic mikwano gyaffe nammwe mwebale tugenda kudigida bwe tugenda kudigida ate twejjanjabe Viva Organic tweyanze tugenda kudigida bwe tugenda okuzina tubeere nga tetukola kinga twejjanjabira ddala twebaza nnyo Bukedde TV Bukedde Pharma ne Vision Group okutwaliza awamu okuyimiriranga mu nteekateeka eno buli kaseera okulabikira ddala nga ebintu bibaawo bulungi nnyo nga tetunyigiriziddwa ne balondoola omukolo gwaffe mpaka gye gugwera ate ne bagutegeeza n'abantu bannange tweyanziza nnyo tweyanzege emikutu egy'enjawulo gyonna egituyambyeko okulaba nga enteekateeka eno etambulira ddala tweyanziza tweyanzege CBS FM etukoze obulungi obutagambika tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebali eddala ate ntuvuddeyo mikwano gyange ntuuse okubategeeza nti ensasa gezeemu abooluganda ndi wano okubakoowola n'omulundi omulala nti abange mujje twetali bw'otulaba nga tutudde wano ne muganda wange MBAZIIRA Tony twebakalusomba abatandika enteekateeka eno twajja tukungujja n'ekintu kyaffe mpolampola ng'abasaaga bwebakuba ekikono bwe twegumyagumya birasimu MBAZIIRA tewaayi nga batukonkonye nnyo nga bagamba nti bya mu kyalo koyo nti munaabali mu kibuga tebabazaala ku square bava mu kyalo bajja kujjukira tubakuba endongo bajja kujjukira nabo baavaawa mu kyalo ntugisabula tukubba endongo era tusazeewo ey'omulundi we tugisimbe tugituume ensasagge Simba Akagere ng'ennaku z'omwezi 17 mikwano gyaffe mujje ku makutano tusimbe Akagere mujje tuwangule piki nga bwe tudigida ndeese jeje events eno yegenda okuba ku maini wano mumanye erungamyawo bulungi nnyo neeyandaaza ne mugikuba ab'ebitala be balaajana wowe nnyabo kijja kiveeyo nti abaana b'ebinyanya bali wali bali mu kwandaaza n'olw'ensonga eyo yegenda okulemberamu ezaffe ez'emasaka zijje nga tusiba ku nsonda akaddeko omunyigo bwe kanaatuuka nkakasanga weewaawo tulinamu ne session y'omunyigo baali baagudibya buluno beti yagenda okugula amazina ne mukyalo twakuwasiriza omukyalo mutuyambye ate n'olw'ensonga eyo tubakoola mikwano gyaffe fenagenda kusoma omwezi 17 bannange mujje ku makutano tubayisa ku makutano mujje tukuba endongo tubayisa ku makutano mujje twetale mwebale nnyo mwebalire ddala weewaawo ddala bana mawulire SUUNA mbamuwaze Lawrence Mukasa nkola n'olupapula lwa Bukedde Sebo tato wa Simba Akagere byonna byogedde naye Suude bweyogera ku security abagenda okujja obusimu bwaffe kiri kitya tweyanza ne tweyanzege ensonga ekwatagana ne security ng'oli mutegesi mulungi ddala yosookera ddala okubeera ng'olowolezaako ddala
security twagirondodde bulungi nnyo okuviira ddala omanyi osookera naggula ojojja okukirizibwa okusookera ddala n'olyoka okkirira eno mu bakama baffe abalala ab'okugulawundi n'olwensonga mbakakasa obukuumi obulungi ennyo tubeera bangi ddala balayini etera okuviira ddala ku kkubo mpaka eno emmanga kakati twataddewo ab'emigemerawala abagenda okubeera nga batukuuma bulungi nga tuli mu layini zaffe si bakubi bambooko wabula bakuumi ba ddembe n'olwensonga eyo tukuume eddembe nabo batulabikire ng'abakuumi b'eddembe tukole violence olwo nabo balyoke batulabikire ng'abaki ab'obuvuluŋŋano naye tubeere abantu abalungi ennyo security egenda kubaawo okuva mu bitongole eby'enjawulo ebeere gurupu omulamuziza ekibuuzo ekyo enteekateeka gye tusooka okulowoozaako kubanga abawagizi b'ekinyanya ag'amazima baboodabooda okusingira ddala era ffe mu kibulu kyaffe otuukawo ng'emmotoka ntono okusinga ogundi piki kyezibe nnyingi tulina ekibangirizi kye tukozesa gundi ku makutano waggulu awo eno ewali gundi ewali zi guest house waggulu eno waliwo ekibangirizi kyamaanyi nnyo oyingizaayo piki yo bulungi mu kikomera n'ogikwasa omuntu ne bwegikwasiza n'omulaba era n'ofuna ebbanga lyonna ensasage lyebaddewo tetufunangako kwemulugunya bupikipiki ebuze ekyo tusooka okulowoozaako tukumye piki z'ababooda wano e Uganda buli omu n'avaamu obavuddemu ssaawa 4 mu ndongo piki yo gisanga n'ogisamba mpaka waka nsooka okubetondera okuba nti n'omwaka ogwedde natandika ssaawa 5 obudde bwali bugenze naye ng'ekyantandisa essaawa ezo era baganda bange balwawo okutuuka tukeere ku mulundi guno tukeere ssaawa zigenda okuwera 10 nga wakiri kiri wakati naffe twanguyirwe okuyingira ku stage ng'obudde bukyali tusimbule endongo ng'obudde bukyali naye buli twalowooza ngogenda ku stage ng'olengera layini ejjudde ntugamba kati ate baganda baffe bali tubakoze batya njagamba nti tutandika oluyimba olusooka nga tuli ne muganda waffe yavudde mubende yavudde luddawa nga naye akola kinga waali mulundi guno tubeere twagala ku stage tuyingireko ku ssaawa 3 tusumulule endongo olunabe lukwate akati bwe tubadde tukyagala wabula kisobola okukyuka musinga munaaba muluddewo okutuuka kituluma nnyo oba kisobolera okukyuka musinga bana abazibu kyali singa bana abazibu kyali tulina buzibu kutandika kaseti misana singa ekintu kiba kimaze okukwata so kakati ffe mutuyambeko kimu byonna mubikole naye mujje nga bukyali omulala omukulu oli tweyanze tiketi ezo basebe ne banyabo tugenda kuzisanga ku mulyango enteekateeka yaffe bwetyo bwe tugikoze ebbanga lyonna mutukkirize tuzisange ku mulyango basebe ne banyabo tiketi era bwe tugenda ozisanga teerako ogikire ku mulyango ssebo taata owa Simba Akagere tubuuza tulinawo ku bayimbi abatuwerekeddeko bwe wabaawo be baani weewaawo abayimbi abo babaawo naye ffe tukulembeza nnyo enteekateeka egamba nti twagala abawagizi abazze babeere basuuna beeni ne MBAZIIRA TONNY be bawagizi baffe tuba twagala ekyo nakyo nekiba kyeyongeddewo eky'omuyimbi yenna aba yeeyongeddewo bweyongezi naye nga ekifaananyi ffe ekikulu kyasuuna beeni ne MBAZIIRA TONNY naye bw'onaaba olabye bw'onaakubira enduulu ebiddyaku mukugamba kikulome omulala nolwensonga basaba ne banyabo mukulu guno Mzee SUUNA epikipiki egenda kugabibwa mu kriteria ki egenda okuyitibwamu olw'okuwangula piki tugenda kulangirira enteekateeka eyo mu bwangu ddala tukyagigaayagaayamu ne bakama baffe engeri piki eyo gyegenda okubeera ng'ate ewangulwamu kuba twagala buli mwaka tukyusekyuseemu katono mu ngeri ki tugenda okubeera nga tulambululamu mwongere okubeera okwekumira ku mikutu gyaffe kwe tusinziira okubalungamya tutegeere engeri gye tugenda okuwangulamu piki mu bwangu naye nga ye erina okuwangulwa abasimba automotive bagituwadde titumanyi nagivuga simanyi nagivuga MBAZIIRA yamanyi simanyi kugivuga kati kasitamanyi gituulako n'okugiwaayo basaba ne banyabo nsaba okujjamba okwebaza basponsors baffe abalungi banituyanze nnyo tuyanze twebaza bukedde TV twebaza bukedde fama n'endivision yonna basaba ne banyabo tuyanze nnyo tuyanzeke twebaza baganda baffe abasimba automotive namwe tuyanze nnyo tuyanzeke twebaza Skype tuyanze nnyo tuyanzeke Piva Organic tuyanza some for the industry namwe tuyanze nnyo tuyanzeke sabula kino Stream Live Avenue tuyanze nnyo tuyanzeke